Nyoba X. X bali babaddeko mu kikolwa ne kivaamu omwana. Whereby saawa eno tebakyakolagana. Omwana yabagatta ye bodi eyeriwo omwana wa myaka 3. Mu byonna byogere talina n'awamu waagwa. Ani Vanessa? Ekisooka tabangako girlfriend, that is one. Tutabangako ex we, that's so. Ekisookera ddala. Ani yakugamba nti Lugoza alamu alina okulabirira? Ekyokubiri, ani yagamba nti nno nti omusajja omufuula mudduwo? Njagala okunyonyola ensonga eno ntegere bulungi. Ani yakugamba nti Lugoza alamu alina okulabirira? Wakijja mu kanyiriri ki? Obadde okimanyi nti abasajja bangi bali tortured, bekyawacyawadde n'abaana babatamatamadda, batokyalinga, babafuula bakozi, babafuula baddu. Omuntu avaayo n'akutega omwana ng'ayagala by'obugagga byonna byonna nga yeebaza kintu kimu bya bugagga. Ye abakazi mulikomyawo obwenzi obw'enkukunala. Abakazi mulikomawo okwegabagaba n'okuwanika amagulu ne mutujja wano ne mutwasamira. Bwe wali osiyiriza ng'onywa twaliyo. Watwasooka tugamba ebyo before. Omukazi alimbalimba yogere Bible yogere mu Isaya egamba nti olulimi lw'omuli batalulya bamukisa. Akolimiddwa yenna yeesigama ku bulimba. N'akatono kalina kali mugirwako ne kongero yatalimbalimba. Omukazi gwagambye nti saagalanga ku bulunoke. Omuntu gw'otoyagala nko wajjamu otempaye n'obamba amagulu. Wagabambira ki? Abasajja bali tortured. Omanyi abasajja bameka bali tortured nga tewali asobola bawuliriza. Ani yagamba nti gwe bazamba mulabirira? Muwanika amagulu nga mwegendera ate mwagadde nnyo baserebu, mwagala abavubuka abalina emibiri eginyirira, mwagala abavubuka simanyi abakoze 6-pack. Kigumire kiwayagala bafuna omubiri ne gukusiiwa kati owulira kati weetakule. Wayagala mubiri gwakusiiwa kati weetakule. Ani yagamba nti buli solution ogera gimalira ku social media? Ka social media ekuyambe. Biwalamu lwaki mwagala kukola? Mulikomyawo obwamalayo bw'enkukuna ddeyo omuwala asooka kola vikisini. Omanyi kyebata vikisini? Bano ab'emola bakola. Hey! Nazanya ku bina Uganda ne bigaana. Nakola bwe bivikisini. Be bano abantu abanyogotola, abantu abanyiga amasajja abo nakono ne ku bolozi nga tewetegese. N'okyamuka. Ngawo nanoonya ssente akola. Gw'omanyi omuntu nze nagendako ne Mickey Wine ne Sipapa. Nze nabagamba temuntogerera nze sikola masaji na sauna. Mickey ng'ayingira eyo. Waliyo akawala. Twalaba akawala mufuutura misinde nga Sipapa amaze okusasula ssente nga kagamba mbwa nkoze bode to bode. Nga tubuuza nze kati nga mbabuuza bode to bode kyeki. Kali nga omwana ga bode to bode bamwongeramu essente. Nze sibitegeera kati Sipapa agamba bode to bode musimanyi abeera abikoze byonna. Singa sitegera abikoze byonna byebitya. Abakazi era nze n'ebintu byenkolomira bingi nnyo. Yobola bense eno simanyi nti bantu batono abagenda okugenda mu ggulu batono abantu beesigamye ku bulimba. Okwata otyo omusajja agenze ali bwerere yenna omunyigotodde bolozi zonna ozitogonyodde oba osuubira ki ekiddako? Lwaki akubwagula? Ekyokubiri, omukazi oŋŋamba omukazi akoze statement egamba nti saagalangako ku bulunoke. Ompulira bulungi? Bagamba yali wanu stand, simanyi wanu stand namubekeneri teyamuzzaako gwakubiri. Olaba otya omuvubuka olunaku lumu wakwebakako nga tolina kondomu? Guno mulimu bakyazaala abaana be batayagala. Guno mulimu omukazi okyafuna obutongo oginikira binnyo. Ng'okyeyiiya. Kubanga wawuliriza nnyo nayogedde ne muganda wa bulunoke yamugamba oba omwana tomusobola mutuwe. Nagamba omwana ekisooka ffe mutulabire kubanga mama nga yalandabira simanyi yafuna stroke. Mama w'oyo omuwala. Kati nga baagala babulunoke bonna balwala obuvunaanyizibwa bonna babadde balabira alina stroke. Taata w'omwana alina kulabirira kyalo. Taata w'omwana alina kulabirira famire yonna. Ekisooka bulunoke muyimbi star. Bulunoke wala mwaddeko ku kivulu.
wamna kuivulu meka meka nkubulire bavubuka bameka balinga Bruno kabatwala obuvunanyizibwa nasaswa n'omusawo ajanjaba omwana bampi nadamba nembasedemu bavubuka bameka abatwala responsibility okujja okukebera ku mwana omukyekingako omusasula eddwaliro just tutoka kyenjogerako obadde okimanyi nti abasajja bangi nnyo mu maka gaabwe amaka mbeera omukazi n'omusajja omusajja agula emmere asasula nnyumba asasula ennyumba taweera school fees nyongera budget kusasula motors tunde motoka empya n'enkadde sula motors esanga ekiwe ku Salama Road tuka ekibuye oba tuka mu junction ya Salama Road waliwo amafuta bagata African Oil tukola bata oba gite shop osobola okujja onogaba nange ne motoka naye mumpemu endala oba mumpeyo ka sente tugule motoka empya n'enkadde ate tutunde motoka empya n'enkadde kwayagala motoka ku kibanja mpola jja kusula motors awa school fees tamanyi bya ddwaliro tayuto bimunyonyola nga nabimunyonyola bwagula school fees tamanyi bya bitabo ngate mbera maka mu nyumba emu obala kimanyi ekyo era bofuna omusajja ng'akolako ebintu bisatu byonna mulundi gumu isa omukono maaso agambe nti alhamdulillah inshallah tekyali musajja agula mmere n'asasula nnyumba agula mmere asasula nnyumba asasula nnyumba taweerera baana aweerera abantu tamanyi byangoye tebakulimba naawe okimanyi oli musajja saagala opretendinge ani abagamba nti abasajja bafuuka misalaba gyammwe obadde okimanyi nti abasajja bali mu tochadi tewali aboogerera bakwate batakwogera ye mulikomyawo simpase buli kaseera mujja mawulire simpase kubanga ojja neweekabya ebizigo ebyekirogo bwe wali onyumirwa nga tebatugamba lwaki buli kaseera ani abagamba nti amawulire solution social media kati ekuyambe anti oli muyimbi ajja kufuna ku nsonyi ng'alaba afuna nsonyi ki walalabeeko omukazi yenna taata w'omwana we nga yamukuba ebifaananyi b'ebuseegu ebobwerere ku mundu gwalayo omusajja n'omukuba ebifaananyi n'obitereka obala kigendererwa ki obeera muntu gwe mwebaka n'enzige nga temumanyi mwebaka n'ebiwugulu nga temumanyimu oyo abeera muntu mubuuze bunoke lwaki amubulokinga ekisooka azaala omwana n'amutuuma erinnya ddala bunoke n'amugamba bwe yamusabula amugamba omwana nga omutuuma erinnya ddala njagala ogenda esitatimenti z'oyo omukazi gy'ayogera ye kennyini bwe yavaawo bunoka agamba yalinga agendayo nenyina yayogedde nti nno bunoka amulengera ku kalina y'abaneiba so yayogedde ye omuntu kyakwata sezalawo n'omulikodiga nota voice note kiwala gwe jja nnyoko mu mawulire gy'omwana wo mu mawulire omwana omutidde future yonna ggwe eyiyo gise kuba yafaafa dda wayiikayiika dda owedde eyiyo wagitata dda weekubyeko akatabo oze newekolako amawulire ag'ekisirusiru weerabisizza okaaba ebitanyuma weyagadde kulabisa naye weerabisizza kubanga ki abakazi bonna balabirira abaana baabwe bino tebibeera byampaka ne gweyagala omwagala omulaba nti ogenda kukaaba kati gwesobola okola competition ne Brunoke oba omwagaza ati Brunoke muvubuka muto munyirivu mulungi oli mwavu omukaabire wali abamuwa ssente bujja bamusindika ebyabo nga mulaba wali osuubira ki wamwagala osuubira ki ye wali omwagaza ki ebintu bino temubyawula okwotaasa n'okukola ki n'okukaka waliwo abakazi banyini nga beekwana abasajja naye bakuba enkwana yaabwe si yakwogera nga beetega ng'olaba ddala yakwana omusajja n'amukaka nga yalepinga namulepinga kati Brunoke nekwoyo omukazi ani yakwana munne tunulya Brunoke tekewo noono ani yakwana munne omanyi abakazi abakabira Brunoke bamuyayanira omanyi Brunoke enfaana gyanyirira gwe abakazi bali ebweru balanira Brunoke gwe oyogerako oyo omuwala oyo kwaja emyaka oli waluzaalo olumu wenna amabere gatambula galinga kolasi oluta olugjayo olubikudde lulinga ensaka y'amalwa oyambala obuntu yes sagala emalemu ssuubi oyagala njogera byakumulimbalimba kupretendinga nze sigenda kupretendinga osobola okuba ku namba yisimu 0754 47 7963 bebasiga ne Pamviras Kombaka Construction oba osobola okukola bajaja ekyuli naye y'omu ku Kombaka Construction naye nga ate langi bagisomerera bamanyi kye bakola olina kyaki olina muzikiti olina kleziya olina bizimbe olina abakampani balina bifactories sooka mwana muto akyali muwala muto aveeryo ekamota gyatambulira eri mu ggeto yonna gy'abeera ye mulago simanyi luddawa aveeyo
asetolinge nga yo omuntu yezuule si buli gwozaala muntu no yakulabirira abakazi baweerera abaana abakazi basomeseza abaana okuva mu baby class paka mu university obologana mwana omwo onyumya bikigwe anti omukazi ekyokubiri alina obulwadde alina kansa alaba obulamu bugenda talina oyo yona alina sympathy mutandise mugatta Brunoke abantu abamulwanye bangi mwamwanako dda nti muli wabisiyaga ne mumulwanako musimanyi takola ki ne mumulwana ku nakazi we kisinga okuluma mu bintu bino bena buli mulumba Brunoke mulumba nakazi we mukuba waaki tayombanga na muntu tavuma muntu nakazi we muvuma waaki Brunoke mwamukuba kubaddanga mama omwana we akafa alina magombe temwamanya byabwe byaliwo tosanga gwakalanga tunamakusa kumanya gwa kalenzi abantu musalya nnyo bavubuka emisango nga temumanyi nti omuwala ali atya mwasa ne mukwata Brunoke ne muteka ku ntandaalo nga temuna na kyemumanyi esaalo yalina Bruyera amulabirira okufaana si Luganda nze faana Aleni Kakoza abantu batwabona kutwawula bana abasajja bakwananga Aleni nga baddamu ne bankwana ne mala okuyima mu kyaka ne bangamba yimba vanira Aleni yatuuka okuwumula wano tusobole okwawukana neyewusa n'okweyusa twawukane nga abantu batwawula yali mu matendo Brunoke afaana Mr. Lee baluganda bamama Mr. Lee yayendako ewaba Brunoke Mr. Lee yayitako eri nze nkubuuza baluganda wano mwana ekiwala kyavayo wano ekyebimwe eminene nga kigamba mukyazala mu jestede mbole muvuka jestede oba kyawulirawa abantu bangi banoonya amanya g'abantu mwana abantu balina payini mmwe nze nkubuulira lwaki esaawa zino bawakanya DNA lwaki bakkiriza bagenda ku DNA gwomanyi DNA nalinanga nga bajjako DNA woyingira wabeera walala toddamu nakumanya woyingire wadde wofulumira abajjako omusaayi abeera mulala tewaliwo ng'okwate bya simpoke abajjako omusaayi abeera mulala abagusoba babeera balala badokitazi batula ku bode nga asatu buli omu okulagaliza utuse oba zifaanaga nezono ogenda gula nolekaani ye omuntu ow'amaanyi wati oba wennya wati osobola okubuzaabuza musaayi lwaki esaawa zino mukuba DNA muleke omwana agende ku DNA omwana wamusala wamutuma erinnya ddala Brunoke agamba we yamwagala ye yabala olunaku lwe yamwebakako yagenda omumugamba nti alina olubuto ng'emyezi giri 14 gwayeko omwana emyezi 14 gwe bazaala ate mukwogera kwa mugamba yakubako ku buyambi yajjako ewaka ate omwana yenyini yekuba jeze nyini je yuko totasozaalawo n'omuteeka ku social media kati bwomwana wanazuka yagezaako okwogera naye muntu bulungi nga Brunoke tamuddamu bulungi njogera ku Sezaala tata wa Brunoke yakubira abawala abaagala onakwata voice note ya tata wa Brunoke n'agiteeka ku social media byonna bagamba kugula esikaani nga muli ku oma mutoma mwakuba oma ne mumubulizaayo bagenda ogenda ku DNA ng'omwana siwoma nga musakalya ya oma yonna gyazimbidde ebbanga gyataddemu essente mwemanya okusuula kalyayo omuntu okwenkanaawo ne mbabuuza nti tata woma asobola okwagala omwana oyo tata woma aji mulamba ali mu kusuula abantu tata woma asobola awalabirira abaana batazaala tomumanyi abantu baweerera bali bameka yabazaala bonna balabirira balisayo abazaala tata woma musajja mugaggo tomumanyi alemena okulabira omwana gwesikaani naye jangu mu bulungi naye zose kalya y'omuntu kati Brunoke musaasire kalyayo ali mu kugizimba mugikuba mugimalawo kubanga mwilekania ku social media akakaana ali kaagala mutemeddeko abaana bammwe ettaka muzisa abaana bammwe nakigambako wano omukazi omu nga Bigaya ajje wange n'akaaba ne mugamba mama Bigaya yali yagala omwana oyo era olaba nti tebamuliiko nannyo lwansonga waliwo ekintu ekiyitirira okwotosezaalawo n'omulikodinga n'omulikodinga nga badde ayogera naawe nennyoko n'omulikodinga nota voice note obonga obulamu muwala gwe kwata nnyoko mujje ku social media n'omwana mujje ku social media evuga speed egenda kukuvuga gwe bajja kuvuma n'akobakako akonyinyale olwo lubuto agamabere g'olina galinga kolasi bagenda kukuvuma n'akobakako akonyala ate ka boyfriend ko kekatandika ebintu bino kekatandika entalo kekata ebintu bino kekatakinga Brunoke abantu balina amaziga ag'okufeesi n'ag'omunda ku mitima tebakulimbaga amasiga mugasasulira oli mukyala naawe olina abaana mulimu boolabirira nga si babo wange tojjaayo tumanyiyo mbamanyi bulungi
ene embeera Vanessa emuleseewa emulabisizza n'omusajja yandibadde amwagala ajja kutegeera entegeera ye. Omwana asigala maama takyuka, taata asobola okukyuka anytime, batata akyuka. Tulabyeko abantu nga bagaba bukulu nga balina ne bazzukulu baabwe n'abaana ne bagamba nti awo kisiba kuzaala ne bagenda. Taata akyuka, taata mu mwaka asozaala abaana 14, maama azaala ogu. Ate maama takyuka, alina ebbeeyi terikyuka, tebakulima maama asigala maama. Kati maama alina okustandinga mu mbeera yonna oba etya. Ekyokubiri, muyige we musaba abantu ne mukwata abantu. Bunoke yagenda okubulokinga omuwala ono, teyamubulokinga bubulokinzi. Omuwala yali amutusatisa buli kaseera nti ngenda kuta ebifaananyi by'obuseegu ng'alina ka boyfriend ke. Bateeka ku Bunoke ku posa, tugenda kutta obufaananyi byenna kubanga oli bwerere mpa sente bwezi mpa kino. Bunoke n'agamba n'anyiiga ng'omuntu, ekyokunyiga kya buntu. N'amukwasa dokita, n'amuwa dokita. Kubanga ffenna kye tumanyi ekisembyeyo bazadde bulwadde. N'amukwasa ne sisita we. Sisita we n'ayogera n'amugamba nti omwana tumutwale ku DNA yagaana. Sisita Bunoke n'amugamba omwana mutwale wange ludda wa kuba n'abange ekiwenda n'abange babeera. Era ogendengayo ng'olaba ku mwana wo, olaba n'abakyala bamunabirira. Nange abange nabaleka e Kampala nga bamyezi byamaka emeka. Omwana wali amala mutwale, tasoma takola ki? Mutwale wange kuba wali wagazi. Wali abakyala bakulu abamu yagaana. Kisinze ani ajjako omwana. Omuntu abeera mu bbalanga ebisambi bibweru, obeera omenka buli kaseera, obeera mu vikisini. Abaana ne muyonsa ebyavu bya bbiya kyova olaba ngo bwatalaga. Bakola batya? Babayonsa ebyavu bya bbiya. Omwana omuteeka mu kutwe ebbeere ne buziba nga ne sisha. Omukazi abeera mu bbaloka anina omwana. Wazaala nga toneteeka kuba oyagala kutega omulenzi buberi first lady. Ebyo mumwetega abasajja mbu munyweze mbu muzaddemu mumaze bambi. Watomera wayagala mubiri 6 pack wazifuna. Zakusiwa kati wetakule. Ojja kukiwulira. Weerabisizza gwe yayiika tonyuma kulaba. Je kina komya kino. Yakikuta kuli ojja kumwejjusa. Ye kakati boyfriend we wenyiga mutawo nayomba kiraga kigwoyina. Yoyo gwoyina. Gwoyina yayombesa yali gwoyendako. Abeera muntu oyo musajja. Gwe kenyini byokola byoyogera. Ovudda wekwasa kansa, ovudda onti. Oba ongambo nali waka ewa mama wange ng'osibye enkudi eri bweru. Ebipale biri na mabere akakazala gali eno blouse eri eno. Amabere galingiza gomanyi kitegeeza. Omuntu abalabirawo omulimu gwokola. Mulekera okutokyalinga abasajja, mutadde abasajja mu pain olw'okwamu abazaalamu abaana. Oyo omwana sinsi yonna. Omwana abawa omukyala gwotikka olubuto gomenyeka n'olubuto era asala ku kyenda kyo. Beera n'omwana olabiri omwana ova mu kumenka. Bameka balabiri abaana baabwe. Genda omusajja akwata emitwalo 9 oba miliyoni 3 n'ogwenda n'okola chapati. Obwongo bwagamba chapati. Miliyoni 3 yamuwa 85. Endowooza bwe kugamba. Alina akakasa bamuwa 85. Yamuwa 85. Yamuwa miliyoni namuwe 23 n'azigulamu engoye z'omwana. Njagala okutegeeza mukazi gwe. Oba obwongo bagamba kuseka chapati fine nnungi. Emitwalo 95 ogimanyi nga okolera nawakokola delivery. Ogimanyi gwe. Anti ye business era atafuna sula majina nsuwa. Obadde kimanyi wali omuntu anoonya emitwalo 2 nga anoonya capital. Omwana anoonya mutwalo capital. Omwana anoonya emitwalo 5 chapati engano buto jalo ne segiria sene meka. Business ya chapati etandika ku mutwalo 15 naga. Nabe. Bamwachana mwemeka. Ye jayogera. Last week, recently omwana yakanywa obutwa bw'emmese. Anyo mwana oyo baby. Yanywa obutwa bw'emmese onakubira munkubukireko buneko omwana anywedde obutwa bw'emmese nga tali nayo. Tamanyi na kiddako. Ngali wa mubala. Omwana agenda kufaridde obutwa bw'emmese. Bunoke nakwata emitwalo 95 n'agiwa dokita. Dokita n'ajjanjaba omwana. Last week. The one night and a week temuweza even a message egamba nti thank you. The one night and a week amwese ku ntandalo mbono talabirira bwana. Bavubuka kubavuka bamanyika tudde ku basajja. Ku basajja tena mu mwenda ku basajja 10. Abasobola okwecho buno kyako ade week emo kutemta kyeno satuda dwali bameka.
Batono. Bameka. Tudde mu reality. Twogeza fact. Batono. Bameka. Kumbera ya kakati ekyenda mu etaano zibe. Webale nnyo. Kyenda mu etaano bale bazitegese Bruno kakola mirimu ki. Naye yeyanga muvubuka yetetenkanya. Nyongera budget kusasula motors tunne motoka empya n'enkadde sula motors esanga ekiwe ku Salama Road. Tuka ekibuye oba tuke mu junction ya Salama Road waliwo amafuta bagata African Oil. Tukola bata obagite shop osobola kujja onoga bannange ne motoka naye mumpe mwendala oba mumpeyo ka sente. Tugule motoka empya n'enkadde ate tutunde motoka empya n'enkadde. Kwayagala motoka ku kibanja mpala jja kusula motors. Ayimba nyimba meka ale muguze ko kusho. Mwana kusho meka. Na kwate tena mweta nabajjanya wa mwana. Tewanaita na mwezi, tewanaita na weeks 2 ogatala bilya mwana. Ya muzara eka. Yagamba omwana Bruno talina mulabirira nga alwadde. Alina mulabirira n'embirala mugulira engoye atwaleko. Mukwogera kwa bagamba nti Bruno abadde ajje waabwe. Sio boogera. Era bamulengera mbusimanyi nga bali kalina. Kitegeeza kyekyo. Mu bwangu obutono kitegeeza ki? Kitegeeza adajje okulaba omwana. Responsibility ajitu abadde agikola ki? Agituukiza. Bano balina ebirala bye babala. Ate era olujjero. Nina voice note ya sister ng'agamba gobotu. Tosobola kujja kola mwana ntamulekera sente. Waliyo abalina abaana nga kuvaira muza tata batamulabanga nako. Ne leba se agimujja mu state obadde walira. Ngomwana ni myaka eki. Abakazi bali mu Saudi Arabia bakolera abaana baabwe. Emu kubya batwala. Bakazi bali wano balabirira abaana babawerera. Basika kabalagala basika paane abaana basoma. Bali bulungi bali mu gudu bali mu enungi ngonyumi oyo. Oyagala kusirenga yagasenza kusenga kubanga voice note eri bonajiwuliriza. Abagamba nti fe yali atulabira yalwala mutulabirire. Buno katala obuvanze obulabirira amakaga abanogona n'ennyina n'abaani ne baani. Ne baganda be. Waliwo manyi wazadde mu kibosire. Azadde muyimbi. Kati wayagala muyimbi ko muwulire be babayimbi. Be babayimbi empaka z'amazzi kuwunyako. Be babayimbi kati omuwulira. Singa matwebuuzako ng'ogenda singa tukuwa advice kati. Nenga jjo tetwebuuzako wanika magulu go n'osiya n'onyumirwa. Kati nyumirirwa ddala. Ate otugamba ki? Kati ze saa zojja. Kati oli kubaana baffeeri abali ku social media bani mubako natunulidde omwana n'okumanya ali very cheap. Namukwano nga bamuta Emily Smith yaweerezza ebintu baguze emigaati yo bana bikirenga ne sukali. Bannange mumpadde ebintu byesirangako tolyanga ku mugaati. Mumpadde ebintu byesirangako tolabanga ayiswa tolabanga ku mugaati. A blade. Lwaki olimbalimba olimi otolabanga olimba ne mu face otunula wenna olimba oli ku paniko olimba. Olimi lwa muli batatosobola kulaba mukisa zibasanza balimbalimba. Tosobola kufuna mukisa. So deni ete mujikwa muleke deni ebereyo kufana si Uganda. Omwana aba Bruno kate ni muchepa mukabya kajanja. Buna jagena mukoti bamugambe nti okola mu kimuntu nsala nviri nyimbo lusisimba bamugambe nti buli mwezi lete 10 beni. Akatoma nti kuta koti. Bajja kumuza mama okola muli muki. Nti mbera mushisha nti omwana muweyo. Bajja mujja kwa mutwala. Nibalabirira abaana. Atajjukire mu kiri nti kali Uganda Bruno yanga mutwale ekiwenda. Temwagenda kukono mwala yani? Aliwa. Bana abalwa ni abasajja. Nikolo. Tebamusindika muli abu butabika. Bajja mugamba okola muli muki. Kaya kijo ine eri omwana. Kyoka kyesolo kola muwangalira luddawa. Omwana mulete. Kote mutwale. Temumanyi mateeka mwenna mutijira wano. Bagambe Bruno ko Bruno ko ekisoka mulenzi mutajja kwogera. Okwedde banga ki account ya immediate kuliko kyo ngai buli week buli mwezi ate 14. Tikule ekikopo ky'amata. Kikopo ky'amata. Oyo mwana ali amereki. Era ali akyenkana ki. Bubu ngamba nti kubakaza batunde mivumba tugule buvumba ne bwogwendi botaya mitwala bya bino gisala no gabira ko na baneiba no dawa no tukabirya mutagolanga. Mere kyo mwana oyo gyalya. Mwagala okunywa bia. Anonyeza makeup na shisha. Genda balaba kwana bazikuwe. Olufiga kino kirekawa omwana in case nga akuze because bine ebintu bitambulya. Omwana kyamusedde omwana yennyini ne wanazuwa nti wabunoke tebagenda kumwagala. Ne bagana bunoke mbawulire njogera. Kitegeeza omwana abatekadda kuki ku pressure. Ekyokubiri ebifaananyi byakuba bunoke byamutisatiisa ebyo. Ekyokusatu yali kodinze tata bunoke n'ata voice note. Kirekawa omwana ne wabeera nga babunoke. Kyenkuza kubooma.
mwana wabeera bwe tebasa kumwagala n'oliba ofa ensobi togikolanga omwana gwoleka mu tocha tebasobola kumwagala ne bamwekaka ne wabeera wabe nga bakiza nti wabe nga bamuggyeko musaayi oba ekiruma Vanessa alaba Briera bamutwala out masomero ag'ebbeeyi Farida yamulabirira era ebyo byalaba owuwe tebamufaako era ebyo byalaba nedda bana bala bagala nnyo okwerabisa n'okwetega babeere ba first ladies oba ontegedde agamba omusajja no kamukwate kanzale mangu nnyo era nze n'otosiwe lumugabidde nina okubeera first lady bwe naavaayo ate oli teyafaayo kati nze aliwo be muliko bali byabwe abasajja tebakyayagala kuwasa abawasadde bali mu kunoba abala balina abakazi bano batakomyawo abawonye kibambulira abasajja balina pain gye balimu ogimanyi gwe osanga omusajja mu bbala nga kuta ogucupa gw'amazzi tanywa mwenge yeefudde abo mpiyompiya tagunyumya alinda buzibe bugendegende kaddeyo nga beebase yakoowa ovumwa yakoowa okumanyirwa abasajja buli musajja gwolaba alinayo omuzigo ebbali yagula ufa n'agiteeka wali wamuvuma agenda ng'agitumbula nga yeebaka gandi alina n'omukazi alina mwana baakowa puresha eyo baakowa bamanya n'obbalabisa kati oyo tebali mwagana olikola oti yefulufika guno omuze gw'okulabisa basereebu nga gususse oba oliawo omukazi n'avaayo n'ogundi yanzaalamu si basereebu bokka kino kiri ate mu bantu sereebo kimwawukanako nti olwokuba beera omumanyi go n'okifula nti kisusse buli lunaku ebyo ebintu nkugambye amaka 9 ku 10 ffe tuli bakulembeze ffe tulaba abaana tulaba abakazi n'abasajja tulaba abantu ekooti zijjudde bakazi n'abasajja nga si bamanya lw'abaana genda ku polisi batekawo nekooti y'amaka batekawo gundi polisi y'amaka na biki amaka simanyi n'ebiki ne bajawulira ddala nga polisi namba y'amaka lwaki baga nti yabaserebu omanyi abantu ababeeramu olunaku babeera ne bamala n'omwaka nga munaku abeera bajjulawo bajjawo ne balwanirawo ne betukwa ne baligwa omwana wange si wange naye nga temuli serebu n'ogwo kale naye walaba nti serebu nga akisussa ojja kumulya oyo ojja kumulya nekikubulira watyanga deri results zikomyewo ng'omwana si waggulu nga buli mbuzi egenda ku nkondo yaayo ande okufaana luganda okufaana si luganda buli mbuzi ngedda ku nkondo yaki wangi omuntu alina kuddukira ddi mu mawulire n'okusirikira ekyama kye nga tekizi ebintu ekisookera ddala omuntu alina okuddukira mu mawulire byandibadde byanjawulo okuba nga abbiddwa maybe nga akubiddwa oba nga ate nga byawukana ebintu bya maka byayinanga families basenga bakojja abo kyobala bagamba singa si mukyala senga kigwayo nti singa si mukyala yandibadde taata kyobala senga tewali mukazi gwe wandibadde taata wange kyobala abaana bangi abawala babasindika wa senga teyali mukazi eyandibadde taata ne basenga bava ku saidi y'abataata katwalinanga bajjajja counseling ezo tulina bakojja ba uncles ebintu by'omumaka ebisinga byaggweranga mu bakojja abaana bajjwa byaggweranga mu basenga kati tikitoko zajja kyovala zivuza abantu speed abantu bali tortured abantu balekeddwawo nze nakugamba abantu bangi nnyo abandi badde baagala abawala oba abakyala naddala abawala aba bali mu time limit bannamawulire abo temumanyi lwaki abawala b'amativi n'amalediyo baadiba era baagala buvubukavubuka buwulenge nowulira nti ate akola gondi ate mukyala gondi nzamubwa nti abasajja ababuvunaanyizibwa bandibadde babaagala kuba bawala balungi naye tebaagala mataala tebaagala kubalabisa kyakaali piki omumwa guno bawange bannange omubwati bannange nze omulensi yankwanya oyo yampadde emmotoka nonsense tebaagala ekyo ngagamba nandibadde mwagana nno bawunse balina buwulenge obulenzirenzi kyova nze mumbuuza nnyo bafulufika watojja bange banga tomumanyi musajja responsibility man sisobola kuvayo mbo banga agende mawulire baba mwogerako waki wange kata abaana bange wange siwa public kabere baana bange siwa public tojja bange nokwata vinega notekamu omwana wange kebere embwa yange nokwata nkwata kasiku yageza kukwata embwa yange nali musi ebyo byange
media nagiwanze fulufigogu tozanyira ku baana bange tozanyira ku bba wange baganda bange ne balamu bange please bali out of media nze nawaayo media kati bana abagira bye biki fulufiga mulamu wo akkirizibwa okujja okwogerera ku nsonga zo nebbaawo aziyingiramu mulamu wange eyo anti yoyo mulamu wange kubanga yesenga w'omwana wange kyovala nti senga teyali mukazi eyandibadde bba wange kitegeeza ne muganda wa Brunoke mutuufu kimuka kati 100% era Brunoke mu kublockinga omukazi ono yamugamba wonoba kino kyonna kye weetaaga sister wange enamba yeyino goba oyogera naye ate ataliyo nga banyumirwa maybe tomanya mungeremu ebendala anti Brunoke ate enge gyali celebo ate okufulumya ebifaananyi Brunoke njagala okutegeeza nti onomwana abadde amulamira ku pressure tamulabira lwa kumwagala n'akakatono kabadde awaayo takawaayo lwakwagala akawaayo lwa pain lwa pressure ya tocha eno ey'okuta ebifaananyi bye kyensobola okugamba obubaka obusembayo eri Brunoke n'omukyala Vanessa nze obubaka obusembayo bwe ngamba bano abantu ba Facebook social media bavuma abantu nga tonaba kuvuma Brunoke weebuuze gwe wazaalamu akulabirira gwe omuvubuka avuma Brunoke nga tonaba kuvumula Brunoke weebuuze bewazaala oli nabo oba obuyambi bwonna kyo tebakikulimba waliwo n'abasajja nga bagagga nnyo n'okusinga Brunoke nga tebajanjaba baana nga tebaweerera baana nga zino oli amanyi kimu kyaggula mmere wali abasajja nga ye yakuwa amaka n'amala mama mutobeeraawo mukyala mukulu mukyala muto ennyumba eyo giraba tazzaako kirala ajja kulya binyeebwa by'okubwagula kuzina nagenda yamanyi yakuwa ennyumba yamala buli kimu kyayo ekikuwa kati oba teweefaako kunoonya mmere oba teweefaako kulabira baana bo yakuwa enju ite omunyonyola birala kati Brunoke kuba Brunoke bwe kunfuna ye ku buvubuka bw'alina nga asobola okukwata emitwalo 9 n'agiwa muntu nakwata ekyana mwetano gwe kyogamba miliyoni 3 nagugamba kyana mwetano nagugamba kola bizinesi n'afisa obudde bulambira omwana nga ku bwa Brunoke nenfaana naye n'abakazi abamukwana walina n'omukisa gw'amaanyi tewandimumanyidde gwatanavuma Brunoke weteeke mu bigere bya Brunoke oba wuliriza statement z'omuwala zangala kuwa voice note omwana watuukira okunywa obutwa nga oli mu shisha obeera eri mu nsooba obeera kamooca otambudde eno era ali Gindi ogamba abantu bakulabye mama oyo asanyalala balabirire mwenna liyale omusajja alina kulabira kyenkana ki mwoyo omwana alya mmere ki omwana emyaka 2 alya mmere ki gy'olyako gy'omuliisaako tasobola kumanya mirimu gy'amatooke egi tasobola bulya tebakulimba tasobola ate bw'obuvumba buno 13,500 mutwalo 2 oba buyitawo ng'osobola okunywa bbiya n'onywa ne shisha si atandikira kusene meka go banywa alimu obugoye bumeka emitwalo 2 bakazi mmwe baani ali basanyuwa mulekera okutokyalinga abasajja baweetamiddwe bagenda balizirira abaana ojjakerako omwana agana omuzika ku kijja ki lwakumula bisala biseebi bantu bakola kalya zaabwe balwana nagana nazo zigende waggulu nga gojjo odda ku kalya y'omuntu ng'oginnyalinyamu ng'omanyira omuntu kenkanaawo bano baagadde okukola bamanya bye boogera tebiriiyo babaagadde kulabikako mu mawulire bubandabe naye gye mugenda okukomeekereza n'owulirayo omuntu alina kuddukira ddi mu mawulire n'okusirikira ekyama kye nga tekizi ebintu ekisookera ddala omuntu alina okuddukira mu mawulire byandibadde byanjawulo okuba nga abbiddwa maybe nga akubiddwa oba nga ate nga byawukana ebintu bya maka byayinanga families basenga bakojja abo kyobala bagamba singa si mukyala senga kigwayo nti singa si mukyala yandibadde taata kyobala senga tewali mukazi gwe wandibadde taata wange kyobala abaana bangi abawala babasindika wa senga teyali mukazi eyandibadde taata ne basenga bava ku saidi y'abataata kati twalinanga bajjajja counseling ezo tulina bakojja ba uncles ebintu by'omumaka ebisinga byaggweranga mu bakojja abaana bajjwa byaggweranga mu basenga kati tiktok zajja kyovala zivuza abantu speed
abantu bali tortured, abantu balekeddwawo. Nze nakugamba abantu bangi nnyo abandi badde baagala abawala oba abakyala naddala abawala abali mu time limit bannamawulire abo. Temumanyi lwaki abawala b'amativi n'amalediyo baadiba era baagala buvubukavubuka buwulenge nowulira nti ate akola gondi ate mukyala gondi nzamu bwa nti abasajja abobuvunaanyizibwa bandi badde babaagala kuba bawala balungi naye tebaagala mataala, tebaagala kubalabisa kyakaali piki omumwa guno ba wange bannange omubwati bannange nze omulenzi yankwanya oyo yampadde emmotoka nonsense tebaagala ekyo ngagamba nandibadde mwagana nno bawunse balina buwulenge obulenzirenzi kyova nze mumbuuza nnyo bafulufika gwatojja bange banga tomumanyi musajja responsibility man sisobola kuvayo mbobanga agende mawulire mba mwogerako waki wange hata abaana bange siwa public kabere baana bange siwa public tojja bange nokwata vineka notekamu omwana wange kebere embwa yange nokwata nkwata kasiku yageza kukwata embwa yange nali musa ebyo byange media nagiwanze fulufigogu tozonyina ku baana bange tozonyina ku bba wange baganda bange ne balamu bange please bali out of media nze nawaayo media kati bana abagira munamage bye biki fulufiga mulamu wo akirizibwa okujja okwogerera ku nsonga zo nebbaawo aziyingiramu mulamu wange anti yoyo mulamu wange kubanga yesenga w'omwana wange kyovala nti senga teyali mukazi eyandibadde bba wange kitegeeza ne muganda wa Bruno K mutuufu kimuka kati 100% era Bruno K mu kublocking omukazi ono yamugamba wonoba kino kyonna kye weetaaga sister wange namba yeyino goboyogera naye ate aliyo nga banyumirwa maybe tomanya mungeremu ebendala andi Bruno K atenge gyali celebrate ate okufuluma ebifaananyi Bruno K njagala okutegeeza nti onomwana abadde amulamira ku pressure tamulabira lwa kumwagala nakakatono kabadde awaayo takawaayo lwakwagala akawaayo lwa pain lwa pressure ya tocha eno ey'okuta ebifaananyi bye kinsobola okugamba obubaka obusembayo eri Bruno K n'omukyala Vanessa nze obubaka obusembayo bwe ngamba bano abantu ba Facebook ku social media bavuma abantu nga tonaba kuvuma Bruno K weebuuze gwe wazaalamu akulabirira gwe omuvubuka avuma Bruno K nga tonaba kuvuma Bruno K weebuuze bewazaala oli nabo oba obuyambi bwonna kyo tebakikulimba waliwo n'abasajja nga bagagga nnyo n'okusinga Bruno K nga tebajjanjaba baana nga tebaweerera baana nga zino oli amanyi kimu kyaggula mmere waliwo abasajja nga ye yakuwa amaka n'amala mama mutobeera awo mukyala mukulu mukyala muto ennyumba eyo giraba tazzaako kirala ajja kulya binyeebwa byokubwagula kuzina nagenda kiye amanyi yakuwa ennyumba yamala buli kimu kyayo yakikuwa kati oba teweefaako kunoonya mmere oba teweefaako kulabirira baana bo yakuwa enju omunyonyola birala kati Bruno K kuba Bruno K bwe kunfuna ye ku buvubuka bwalina nga asobola okukwata emitwalo 9 n'agiwa omuntu nakwata ekyana mwetano gwe kyogamba miliyoni 3 n'ogamba kyana mwetano n'ogamba kola business n'afisa obudde bulambira omwana nga kubwa Bruno K n'enfaana naye n'abakazi abamukwana walina n'omukisa gw'amaanyi tewandi mumanyidde gwatanavuma Bruno K weteeke mu bigere bya Bruno K oba wuliriza statement z'omuwala zangera kuwa voice note omwana watuukira okunywa obutwanga oli mushisha obeera eri mu nsooba obeera kamooca otambudde eno era ali Gindi ogamba abantu bakulabye mama oyo asanyalala balabirire mwenna liyale omusajja alina kulabira kyenkana ki mwoyo omwana alya mmere ki omwana emyaka 2 alya mmere ki gy'olyako gy'omuliisaako tasobola kumanya mirimu gy'amatooka egi tasobola bulya tebakulimba tasobola ate bw'obuvumba buno 13 15 mutwalo 2 obwo buyitawo ng'osobola okunywa bbiya n'onywa ne shisha si atandikira kusene meka go banywa alimu obugoye bumeka emitwalo 2 bakazi mmwe baani ali basanyuwa mulekera okutokyalinga abasajja baweetamidde bagenda balizirira abaana ojjakerako omwana agana omuzika ku kijja kye lwakumula bisala biseebi bantu bakola kalya zaabwe balwananagana nazo zigende waggulu
Bagojjo odda kukalyayo omuntu ng'oginnyalinyamu ng'omanyira omuntu kenkanaawo. Bano bagadde okukola amanya ebiboogera tebiriiyo. Bagadde kulabikako mu mawulire bubandabe. Naye gye mugenda okukomekereza onoowulirayo.